Tewalya Lwasa. Lwasa tewalya. Nalyacho. Wali oba tewalya. Nalyacho. Lwasa. Neda mpaliza okusoba nalya. Mpaliza. ALMAGIC production. Chichi tuliko wana wafulawo chichi lwayagala lwoyingira n'ofuluma toyina kyokola wano wali ogenda wawaŋŋamba oti oyina kyewanyega Eyandeeta gwe nagamba kubanga yeyandeeta. Eyakola ki? Yeyandeeta. Eki? Eyampa omulimu nze we nali fuluma namugamba. Kwegamba tomanyi ali gw'olina kwogera naye sijja n'okkiriza kummanyira kutuuka awo nedda nnyabo si lwoyagala bw'oyingira mbwolokwa wagamba nnyinimu yaani Mr. Lwasa namutegeeza bulungi nga nva wano era abimanyi mu bitiibwa era amanyi tojja kummanyira wayogedde ne mwami Lwasa yatwalawo wano nze nali siriiwo okuŋŋamba ani gw'omanyiire eno giyise public toilet tomanyi ki kyakuleeta obadde toliiwo ani abadde akolera emirimu gyo kati okomyewo tukusasule saagala kummanyira kutuuka awo munagamba mwami Lwasa tomanyi ani bw'olina gamba kati okuva n'olwaleero nkugobye tambula onviiri si gwe olina okungoba. Mwami Lwasa yandeeta wano era yalina okungoba. Ogambye ki? Kati ngenda kukulaga nti nze nfuga wano. Tambula onviiri. Tantegeera bulungi. Mwami Lwasa yandeeta. Ogenda kundaba. I saw this coming. Siri musiru. Bano tebali kumaliriza. Okuteekamu just enzigi. Mwami Lwasa, ndio siri kusaba kati ninyo soko gye tumalirize. Njagala tutuulemu meeting katono dakika ntono. Mwami Lwasa, bino ebintu gwe wabitandika. Gwe waleeta omuntu wo. Meeting ya kugoba Racheal. Neda Sophie nenda tubere babazima ku bintu byonna ebindi ku muntu Sophie toyinza kuleeta nsonga y'abakozi bona n'awaka wano nyamba akakasonga katono nnyo kamalirize nedda Sophie. Mwami Racheal gwe wamuleeta ayagala tutuule dakiika ntono nnyo kino tukimale. Sophie ey'ensonga ntono nzija waggulu eri gye ntudde mukozi anyiiziza gundi ne kamaliza ogwo emmotoka Sophie. Mwami Lwasa wandize ne tumaliriza ebintu bino. Racheal ngambye gwe wamuleeta gwe olina obuvunaanyizibwa sinza namuleeta era gwe olina obuvunaanyizibwa obumugoba. Sina buyinza wano sinza namuleeta gwe wamuleeta jangu tukimali. Teka nawe Sophie kati oyagala nze kubirizire ku ekyo sina buyinza gwe nnyini maka gano Sophie gwasalawo ekisooka ekisemba naye kati nze atawo ekyo kimale Sophie nyamba ey'ensonga gimalirize sina gye muteeka sirina ekyo kimalirize leka malirize Sophie leka wandize ne tumaliriza gireta gwe abagimalirize eyo bambi Sophie nedda tonziza mwoyo mumbi. Ebyo bimalirize naawe kubira abazimbi bino babimalirize naye abazimbi bo nabo balisira obulala ekintu okukizimba beetaaga mwaka mulamba bannange Sophie ebyo bye tuba tulowoozaako Mukulu. Omanyeti wale wakao. Mukyala wagamba nve wano. Lwasa soko.
oyagala kuta oyita kutokerero kitawe omukazi atenda kati gwe tomanyi nti no mukyala wayagala kungobawa batengera muswaza omukazi atatekiiro kati Sophie bwaviira yawo akugobawo bagambe wano eyazimbawo kubadde ki agwe mukulu okimanyi nti no mukyala wayagala kungoba wano bana bwaba akugobawo kwate kumugende wamu toyina wamwe nekyo toyina wamwe Lwasa ogambye eki? Gende wamwe bwagamba Lwasa tewalya Lwasa nalya wali oba tewalya Lwasa neda mpaliza okusoba olwate munalyo tewali tompayiriza kola omukazi kyagambye kwate kubugenda tujja mbiraba wabula nvaako okiteke lwekyo yiiyo oli mukazi bera ng'omukazi yiiya okuyiiya ekitwe kyangu Lwasa omukazi yiiya ng'omukazi lwekyo nabyo ngendako bibyo ndi ku bibyo yiiya tetenganya Lwasa kati nze nkole ntya yiiya makazi yiiya ng'omukazi genda yiiya oli mukuwoza nalya kati genda Sophie mugambe nalya genda mugambe anti oli mukazi nnyo gendayo toyina na results lwekyo yiiya Lwasa ate nze ngendamu naye nange sigenda kukkiriza kuva mu makamu sigenda kukkiriza kuva wano omukazi naye genda mugamba enti nno Lwasa yalya ewe nange nakyo tekyogerekeka kati ntandika ntya nti Lwasa yalya kawasange Lwasa Bale ebintu byanti sinze nakuleeta kati nkugobye nga sigo wandeeta ate ngogamba mbu oyagala kungoba nkugobye olowooza ndi mu kusaaga kanzijaawo ogenda kukitegeera nti nkugobye togenda kungoba kuba sigo wandeeta ate sigo nsasula bino bigalubindi byokka mbikuleeterawo otegeere kyendiko olwaleero saagala sinze nakuleeta yakuleeta ngambye nkugobemu wano wajja okukola tolina kuvaawo ani kuomanyi ojja kuvaawo taata ebintu kwati saagala kummanira bwojja okukola togenda nange muba sente zange zenkoledde ebbanga mmaze emyaka wano n'emyaka nga temusasula sente zange naye kwata sente zange ozimpe osibanjanze nze nakule anti woba sigo wandeeta kitegeeza kwata sente zange ozimpe oba kati lwakyongoba sigenda kuvaawo paka nga eyandeeta wana nje kukuwa nojja kuvaawo wano galwaki tovaawo nja kumbendeke si olemerawo omanyi mistukolo muka abadde afande bannange biyinza okuba yes afande ndi fine mpeekera naye ndi fine afande wanjise kati afande yes nsobola okujja right away afande
ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.